Eno enjiri y'omulembe ogusembayo ne Apostle Jubilee Mwanguzi Salo. Mikwano mbalamusizzaako mwenna abataba ku Delta TV. Ambeebaza emirimu gyonna gye mukola ate ne tubasabira abannaffe abakomawo namwe ne tubakulisaayo. Atwebaza ekitaffe omulungi tukugulumiza n'okusinza kubanga osaanidde ekitiibwa n'amatendo. Tuli ku njiri yaffe y'omulembe ogusembayo omwemu tukutwala obuyinza bwonna ng'onkozesa ng'ekibya ayi Kabaka omutukuvu okumulisiza abantu mu mitima gyabwe tusobole okutegeera tusobole okukola omulimu gwo bijja kwewanga ekitiibwa naffe tunaweebwanga emirembe mu nsi omwana wa Yesu Kristo tusabidde. Mukwano mwenna batumiddeko abantu beekatwe n'ebitundu bitwetoolodde n'embebaza emirimu. Abaweereza mwenna batumiddeko n'embebaza emirimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati ngenda kubanga ngabana ku kigambo n'okusabira abantu oba nsabira abantu kati nga nange neesabira n'abaweereza bannange olw'ensonga zino wammanga gye ngenda okwogerako. Ngenda kusabira abaweereza ba Kristo naddala ab'omwoyo betuweereza nabo n'abo be tutali nabo naye nga balumirwa ekkanisa ya Katonda, balumirwa eggwanga, balumirwa abantu, balumirwa omulimu gwa Katonda, emirimu emirungi gye bakoze n'abantu ba bulijjo emirimu emirungi gye bakoze naye nga tebafunye kuddibwamu oba nakusasulibwa oba tebafiiriddwako. Olwaleero Mukama byantumye okubasabira. Katonda ayagala kubanga abaddamu obanga atuddamu ng'atwanukula. Tandise n'ekyawandiikibwa kwe ntandikidde Ebikoola by'Abatume 10 tugenda kulawo omusajja yakola obulungi Katonda n'amujjukira naawe akunzijuukirire gwe ampuliriza era ndaba kyekikuteeseza ku TV eno. Ebikoola by'Abatume 10 egambye nti waaliwo omuntu mu Kaliisa erinnya lye Koloneriyo omwami w'ekitongole ekiyitibwa Ekitaliano omwegendereza atya Katonda wamu n'ennyumba ye yonna. Yagabanga ebintu bingi mu bantu n'asabanga Katonda ennaku zonna. N'alaba mu kwolesebwa mu lwatu nga mu ssaawa ey'omwenda emisana malayika wa Katonda n'ayingira n'amugamba nti Koloneriyo. N'amwekaliza amaaso n'atya n'amugamba nti kiki mukama wange? N'amugamba nti okusaba kwo n'okwewaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. Omusajja ono yali akulya ekitongole ng'abasirikale naye ate yali atya Katonda nga mwegendereza. Naye yakolanga emirimu emirungi egy'okugaba n'okusaba n'ennyumba ye. Yayamba nnyo abantu bangi nnyo. Katonda n'alaba nga byakoze ne bituuka mu maaso ga Katonda nti buli lw'okola obulungi n'oyimirira ku lw'abantu waliwo ebirinnya mu maaso ga Katonda, Katonda n'akujjukira. Waawe wayinza okubawo n'ebibi by'okoze kubanga omuntu ayinza kutambula ng'akola birungi byokka naye ebirungi ebyo bye bisinga ebibi Katonda akujjukira. Kati gwe abadde gwampuliriza era ndaba oyinza okubaako by'okoze ebirungi kati Mukama waffe Yesu agenda kukujjukira. Nagambye ekkanisa ate n'abantu ba bulijjo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli egamba nti okusaba kwo kulinnya mu maaso ga Katonda ne kujjukka. Nziremu olunyiri luno olwokutaano manyi olwokuna. N'amwekaliza amaaso n'atya n'agamba nti kiki mukama wange? N'amugamba nti okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. Buli okola obulungi ng'ate osaba Katonda si nsonga tomumanyi bulungi naye gwe katobeera ng'osaba kubanga abantu bonna abasaba Katonda togamba nti baba bamumanyi naye babeera beegayira Katonda oluusi mu kusaba okutali kutuufu naye nga bw'alowooza Katonda. Era Katonda yamanyi omutima gw'omuntu ti ono asaba nze oba anoonya nze wadde asaba mu nsaba etali ntuufu kubanga abantu bangi basaba Katonda naye ng'omutima gwabwe gwagala Katonda. Naye n'omulya ng'asaba ate ne Biikira Mariya n'asaba atukuvu naye nga bambi omutima guli Katonda. N'olw'okuba tamanyi bulungi bw'alina kusaba kuluŋŋamizwa bulungi ti abo tebeetaaga kusaba kubanga Yesu yatufiirira era Katonda amuwulirirayo n'agamba nti ono kuyaayana kwe ndaba omutima guli ku nze. Kati buli okola n'oyamba ennyo abantu n'ogaba nnyo Katonda akujjukira wadde oyinza okubeera mu mbeera gy'oyitamu. Oyinza okubona embeera gy'oyitamu ggwe naye nga Katonda olwaleero akujjukidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'amugamba nti birinnye mu maaso gange. Katonda n'ajjukira. Katonda naye oluusi ssebo abantu abeerabira bye bakola olw'okuba alina emirimu mingi afa ku bantu bangi naye ate abeera n'okujjukira aba n'ebitabo bye eby'okujjukiza. N'agamba nti kaakano tuma abantu e Yopa oyiteyo omuntu Simoni erinnya lye eryokubiri Peetero yakyazibwa mu nnyumba ya Simoni muwazi w'amaliba mu nnyumba ye erinaanye ku nnyanja. Malayika yayogera naye bwe yagenda n'ayita abaddu be babiri ab'omu nnyumba ye ne serikale atya Katonda mu bo abamuweerezanga bulijjo. Bwe yamala okubategeeza ebigambo ebyo n'abatuma e Yopa nti ono Katonda yamutumira malayika. Naawe Katonda alina omuntu gw'agenda okukutumira. Agenda kutumira malayika olw'ekyo kye weetaaga. Abamu baba beetaaga kulokoka. Ono yali yeetaaga kulokoka naye nga tamanyi nti yeetaaga n'okulokoka.
ng'amanyi nti byasaba ebituufu naye nga byasaba si byebituufu ti abantu abayamba abantu abafaayo ku lw'abantu abantu abalumirwa eggwanga abantu abalumirwa ensi abalumirwa bannaabwe Katonda abajjukira bassebo ne bannyabo bw'obanga kyobayo nawe embeera gy'oyitamu naye ng'ate olina bwe bayamba si nsonga bo baakwerabira si nsonga si bwe bagenda okukuyamba naye Katonda yennyini agenda kukuyamba bassebo ne bannyabo kyevudde nzija okukusabira olwaleero nga nze kubuulira gwa mpuliriza ti ekyo kye wakola ekirungi kirinnya mu maaso ga Katonda ebyo tukoze ebirungi bimaze okulinnya mu maaso ga Katonda era ajjukidde kati agenda kusindikira bamalayika oba abantu banaasindikanga malayika naye ng'ensonga bazze kukuyamba bano Katonda yasindika malayika ajje amuyambe amulage ekyokukola ekituufu. Awo olunaku olwokubiri bwe baali nga batambula abanatera okutuuka mu kibuga Peetero n'alinnya mu nju waggulu mu kusaba mu ssaawa ey'omukaaga n'alumwa enjala n'ayagala okulya naye bwe yali nga bajjula omwoyo gwe ne guwaanyisibwa n'alaba eggulu nga libikkuse kintu ne kimukkira nga kifaanana ng'essuuka ennene ekwatiddwa ku birenge bina ne kissibwa wansi. Omwali ebisolo byonna ebirina amagulu 4 n'ebyekulula ebyensi n'ennyonyi ez'omu bbanga. Eddoboozi ne lijja eri ye ne ligamba nti golokoka Peetero osale olye. Ne Peetero n'addamu nti Mukama wange kubanga sirya kya muzizo newankubadde ekibi. Eddoboozi ne lijja gy'ali omulundi ogwokubiri nti Katonda ye yalongoosa tobifuula nga bya muzizo. Ne kiba bwe kityo emirundi 3 amangwaako ekintu ne kitwalibwa mu ggulu. Wano nno tulinayo ebigambo nga nkyali ku mulamwa guli kanzireko ku katono wabbali agambye nti ono Peetero bwe yali ayagala okulya nga mu ssaawa ey'okusaba ey'okulya omwoyo gwe ne gwanyisibwa n'agenda mu kusaba. Kati bwe yabeera mu kusaba n'alaba ng'essuuka ekka naye ng'eriko ebintu byonna ebyewalula emisota kuliko ebinya kuliko embalabaasa kuliko amakovu kuliko embizzi kuliko eŋŋamiya kuliko obumyu kati n'agamba nti sala olye. Peetero n'agamba nti asiyinza kulya bya muzizo. Njagala okwogera ebigambo bino wadde byo byali bikiikirira abantu lwaki baakozesa bintu bino ebisolo. Ti Katonda bwe yatonda ensi bassebo ne bannyabo ebintu byonna yabitukuza n'abiwa omukisa. Tewaaliwo kye ataawa mukisa nti mbizzi oba kamyu oba konkome oba musota byonna ye yabiwa omukisa ku lubereberye ng'amaze okubitonda. Era ne Yesu bwe yajja n'amala n'abirongoosa. Kaakati lwaki ebiseera byatuuka Katonda n'alondako Isirayiri nzizeko ku mulamu ogwo otegeere. Bwe yalondako Isirayiri ffe ab'amawanga n'atuleka nga tatuliiko kyova olaba n'ono baamubaliramu ebyo ebiringa eby'omuzizo kubanga yali ye si mu Isirayiri. Kakati bassebo ne bannyabo bwe yatuleka nga tulinga ba muzizo n'ebisolo ebimu n'abifuula bya muzizo. Ne Yesu bwe yajja n'addamu n'alongoosa ebintu bino n'abirongoosa. Kakati embizzi si ya muzizo, ekonkome si ya muzizo, omusota si gwa muzizo, embalabaasa si ya muzizo. Gwe kati owulira ng'osobola okugyamu obusagwa n'ogisabira n'ogirya kitegeeza nti oyo ayigiriza nti embizzi ya muzizo ate yaba asinza Setaani kubanga ebintu bino Katonda yabirongoosa. Kyava agamba nti nno Katonda bye yalongoosa tobiyita bya muzizo. Bino babigamba Peetero Omuyisirayiri yennyini ate baali bamanyi eby'omuzizo gwe bagamba okubisala okubirya njagala kubibaddiramu. Mwali ebisolo byonna ebirina amagulu 4 lunyirwa 12 bikola tume 10 nawe weesomere ku Bayibuli. Ebyekulula ebyensi gy'emisota ebyo byonna egyekulula ebitambula amakovu biki byonna ennyonyi ez'omu bbanga zonna z'owulira nga tasosodde. Eddoboozi limuga nti golokoka osale Peetero osale olye. Ne Peetero n'agamba nti Mukama wange kubanga sirya kya muzizo newankubadde ekibi. Eddoboozi ne lijja gy'ali omulundi ogwokubiri nanti Katonda bye yalongoosa tobifuula nga bya muzizo. Nga kitegeeza nti Kristo bwe yajja okutufiiririra yajja okulongoosa ebintu bya mirundi ebiri. Yajja okulongoosa naffe abantu okutukkiriza tulokolebwe abaali batakkirizibwa n'alongoosa n'ebisolo n'ebyewalula byonna eby'omu nsi. Kati embizzi si ya muzizo bassebo ne bannyabo, ekkonkome si lya muzizo bassebo ne bannyabo, omusota si gwa muzizo bassebo ne bannyabo wadde ekkapa wadde enkima wadde kiki. Gwe ky'otayagala kulya kirekera omulala akyagala naye tesi bya muzizo. Era tobuulyanga njiri eyo bw'obuulira enjiri eyo oba obuulira njiri ya Setaani mwababuulira enjiri bw'etyo okusinza ku Bayibuli. Yesu Kristo bwe yajja n'alongoosa ebintu bino kyenvudde ngendako ku mulamu ogwo ngukkaatiriza abantu bategeere ti Yesu Kristo yalongoosa embizzi eriibwa osobola busaba n'otukuza, ekkonkome osobola olirya bw'obuulira emirembe osobola olitukuza, kapa osobola okugirya, akamyu osobola okukalya bw'okatukuza, ebyennyanja ebiri mu nnyanja togamba nti ate n'emmamba sigirya manyi terina amagala gamba simi biki byonna yabitukuza bassebo ne bannyabo. Kyevudde njagala mbisomeko bino wadde nina omulamwa guli njagadde ebigambo bino ndete n'ekyawandiikibwa ekirala mbikkaatirize kubanga abantu banyugaba tetulya mbizzi
ate bukya embizi mu kisembeze eri neddereka abantu basale embizi zaabwe nga bwe baagala leka balye embizi zaabwe nga bwe baagala gw'atayagala giveeko buvi nange nina bye saagala bye mpulya nga sibyagala ng'ekkovu siriryangako nyinza obutalirya naye ate sirifuula lya muzizo eri abaagala okulirya basebo ne bannyabo kiba tubabuulira enjiri eno muleme kusinza basitaani nga musinza emizimu nga mugamba nti embizi teriibwa ate kino tekiriibwa mizimu gye giba gikulimu gye gikutawaanya giba gyetaaga kugoba mu bugobi basebo ne bannyabo kansome ebyawandiiko ebirala mu Makko zikatiiza ensonga eno kubanga yetaaga okutegeera mu Makko essula ya 7 lwa 14 ate n'ayita ebibiina n'agamba nti mumpuulire mmwe mutegeere tewali kintu ekiri mu ebweru w'omuntu bwe kiyingira mu ye ekiyinza okumwonoona naye ebintu ebiva mu muntu ebyo bye byonoona omuntu buli alina amatu ag'okulya awulire bwe bayingira mu nnyumba ng'avudde mu bibiina n'abayigiriza be ne bamubuuza olugerero n'abaga nti nammwe bwe mutyo temulina magezi temutegeera nga kyonna ekiri ebweru kiyingira mu muntu tekiyinza kumwonoona kubanga tekiyingira mu mutima nekiyingira mu lubuto nekiyitamu nekigenda mu kiyigo Yesu yennyini ng'alongoosa ebiriibwa bino kamalizeeyo nnyo luno kubanga olwabiri n'agamba nti ekiva mu muntu ekyonoona omuntu kubanga omutima gw'omuntu mwe muva ebirowoozo ebibi muwulira ebigambo ebyo basebo ne bannyabo kati gwe abadde awuza embizi teriibwa obadde oyogera enjiri ya setaani akamyu tekaliibwa enjiri ya setaani ekyennyanja tukina amagala bakirwa eyo enjiri ya setaani enswa teziriibwa oluusi abanyankole batera obutazi naye kati bazirya abamu eyo enjiri ya setaani basebo ne bannyabo ebintu byonna Yesu yabirongoosa ne ku lubereberye soma olubereberye yatonda ebintu tiyagambako nti kino kya muzizo tebyalina muzizo wabula ebiseera byatuuka butuusi basebo ne bannyabo enjiri lwaki njikaatiriza njagala mugitegeere muleme kubula basebo ne bannyabo nga babagamba nti ate embizi mbi ate kino na kino kinosoma erina sitaani embizi terina sitaani ate nno kyewuunyisa abantu ab'ensi neewuunyanga edda kubanze nalinako abajjajja abamu maama omu taata gwe yawasa yali musiraamu nga bakadde baabo bajjajjaffe abo baali basiraamu ate ng'ekyewuunyisa abasiraamu bano ng'ate baddira eggumba ly'embizi nti ate ligoba emizimu ate embizi tebagirya ate babanoonyeza eggumba ly'embizi ery'omusuku ate ligoba emizimu ate embizi gy'otalya ate eggumba ly'okwatako ligoba emizimu eggumba terigoba mizimu basebo ne bannyabo tebabalimbanga haleluya enjiri nno nnyo okuginoza abantu bagitegeere bulungi ati bagoba emizimu bagoba migobe ng'oyogera na kigambo oba ng'otegedde enkola nene bw'ogenda n'okuba emizimu waliwo n'abagenda ne balusuma ejjinja gye bakubira emizimu oba ngamba luddawa ne bagamba gye bagenda abaganda baffe abasiraamu bassaamu ekitiibwa mbaagala naye nina okubazibula amaaso genda Mekka sitaani ali Mekka sitaani ali buli wamu buli myoyo ne wano mu Uganda waali tali Mekka gye bajja mukubira amayinja babalimba nze nino bazibula amaaso ankyawe anjagale naye nga mubulidde amazima sitaani wano mu Uganda waali e Kenya waali mu nnyumba yo mwali otambula naye mu bulamu bwo ng'akulimba nye noga nti ate ojja genda eri gyojja omukubira amayinja baba babalimba bassebo ze najja kubazibula amaaso Mukama kye yantuma yangamba abantu bakukyawe naye ng'obabulidde amazima kuba abaganda bange bayinza okutegeera amazima naye naawe fumiintirizaamu oteebereze sitaani ali sayidi eri Mekka eno taliyo twamuwona dda ng'ate tuli mu kubonaabona babba ettaka bakola kyekigo noga nti sitaani ali sayidi eri kanyongere olunyiro olwala njagala kulongosa biriibwa ndyoke nzireyo ku mulamwa kubanga abantu baffe oluusi batya okulya ebintu ebimu ne bafiirwa omukisa bw'ate bw'ogenda e China hanzijukidde lumu nakwatagana n'omusajja musiraamu ne mupangisa ne mugamba twatuuke ne mugamba munnange batuwadde embuzi naye yali nkoko basaze enkoko naye olw'okuba watulese kuba yali alina gy'alaze ate tetunaabadde agisala kaakati okugjako ennyama gye twaguze oba onoolyako oba enkoko tetukuwa naŋŋamba nti wa fe abakola emirimu gya takisi oyinza nakudda mu ebyo wooteri gye tugenda enkoko bazisala wano namawojjolo basiraamu bazisala naŋŋamba nti abasala enkokoloza basiraamu tesibe bazisala tebyo batubyogerera eri naye ojja gende namawojjolo ozisange buli wosanga waliwo enkoko bazisaze si musiraamu yazisala bw'onoogenda mawoteeri abamu tebazisala si basiraamu naye ng'abantu bazitwalayo n'agamba ebyo byakwogera bwogezi n'ayogera amazima ne ngamba ono nno yeetaaga enjiri ate alokokera eddala ngenze mu maaso mbaagala nnyo essuula eyokuna temiseewo enjiri eno enzijidde eri kangiveeko naye neeri nkomawo nja basabira temiseewo essuula eyokuna ekitabo ekisooka egamba bweti naye omwoyo ayogera lwatu mu nnaku ez'oluvannyuma waliwo abaliva mu kukkiriza nga bawula emyoyo egikyamya nga giyigiriza n'okuyigiza kw'abasetaani bayibuli bw'egamba lw'okwokibwa abannanfuusi b'abalimba nga bookebwa emyoyo gyabwe n'ekyuma nga baweerwa okufumbiriganwa nga balagire okulekanga ebiribwa Katonda bye yatonda biribwenga
abakkiriza n'okwebaza abakkiriza bategeerera ddala amazima kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi siwali kyakusuula bwe kitoolebwa n'okwebaza kubanga kitukuzibwa na kigambo kya Katonda gwe bw'oyagala buli kyoyagala kyonna oba olidde empisi kata tolya butwa bwayo n'omanya abantu wali obutwa mujjemu gwe n'otukuza n'olya nze atayagala ndeka ate sikuwalana ate sikwogerera ate sikuvumirira tovumiriranga muntu ng'ali embizi tovumiranga muntu ng'ali emmambo oba akamyu tovumiranga ali ante ng'ali oba ali answa oba ali akonkome oba ali ambwa kataba yasazeewo n'agamba nze mpulira njagala okugirya naye nsabe mu linnya lya Yesu tukuzibwe ng'ali abassebo ne bannyabo enjiri eyo lwaki njibulya abassebo kubanga abantu baffe babazibadde amaaso ne babalimbalimba buli kiseera sooka oddeyo ku lubereberye Katonda yatonda ebintu byonna nga bitukuvu ng'abyagala ntuze kubikola abatumi kaakati omusajja ono bamulagidde asalaalye Peetero n'ategeera nti abantu bonna Katonda abakkiriza be mbadde mpita ab'omuzizo era n'ategeera yamulagira kubiri bye baali bazize ennyo kati Peetero n'asitukiramu n'agenda eri omusajja ono bassebo ne bannyabo buli muntu yenna Katonda amwagala nze abasiraamu mikwano gyange kuba Katonda mmanyi nti abaagala sibayita ba muzizo kati abakkiriza enjiri abakatuliki aba Seventh Day abakibona kati tubabulya enjiri bakkiriza bye tutakkiriza bye bakola byokka naye abantu basigala Katonda abaagala bassebo ne bannyabo era tetubasosola naye tubabuulira mazima naye ate tetuyinza kusinza nga bye basinze ebitali bituufu n'abeerawo nga kyaliranako kyeyasimbako ti sitaani ali wano we musanga alina kyeyasimbako nti kino nze sikirya nze nange olubye sirya naye ate siyinza kugaana mu China kulya kapa siyinza kugaana mu China kulya musota ate nange nyinza okugende mu China nga basaze ekifi ky'omusota nga kirungi nga simanyi n'enkirya ate era bwe nkirya ne kiwooma tekiŋŋaana kudda wano ne bakwata ttimba ne nga nti mumuleete tumulye kubanga mamaze okuzuula nti kimpoomedde bassebo ne bannyabo kyevudde mbaga nti mbabuulira temulimbibwalimbibwanga buli kintu Katonda kyatonda tusabira kisabire nti Mukama kitukuze kubanga ensi yakolemerwa mu linnya lya Mukama ffe kitukule nga tulya kyotayagala kireke olya alye tukivumirira era waliwo omwami omu nga ngenze mu bantu bano benjogerako akabakola obulungi ngenda kwogera ku bantu babiri omwami omu ali eyo musajja mukatuliki naye Mukama agenda muwekisa ekyokujja ajja kulokoka namwewuunya era Katonda n'antwalawo okubaako ebigambo entandika omuyigiriza era Katonda ageza muyamba asumululwa mu bintu ebimu naye n'abitegeera kuba namwewuunya nga ku kikomera kye wabweru aleeta amatooke ng'ekikomera kiba kiggale agasimba wabbali wali abantu ne beetwalirako kubaali ng'alina emmere ennyingi n'agamba munnange abanaku bayitawo beetwalire ku mmere ate nze mba neggalidde neebase ne neewuunya omusajja afaanana bw'atyo nga n'omulokole oyinza obutamusanga wadde alira ebintu ebyenkanawa ateekako wali amatooke Katonda ayagala abantu be bati abakola bulungi kyovula omusajja ono Koloneriyo Katonda yamulabula nga amusindikira malayika nga kyayagala alokoke ave mu ddiini gye yalimu bwampuliza nga oli mu ddiini yo eno enjiri ejjidde ggwe Katonda ayagala olokoke kubanga yajjirira boonoonyi naawe oli mwonoonyi nga nze bwe nali omwonoonyi Katonda yajjirira abantu kubalokola naawe akwetaaga olokoke jjukira bye wakola byonna oyinza okuba wabbako wakolako ku bwenzi waferako walyako ku nguzi wattako ku bantu bassebo ne bannyabo wayambalako ku nkunamyo oba weetekako enjala ebifiirifiiri ebyo byonna byewepaapirako by'okolaakola bijjukire oba wavuma ku bantu ebyo byonna bye wakolako naawe Katonda akufuna n'ajjamu ku mbuto manya nti olina ekibi kye wakola bassebo ne bannyabo kuba abantu banjoga nti abalokole bamala kutta abantu ne balokoka n'okugjamu olubuto obosse oba omaze okutta n'okulya enguzi oba omaze okutta abantu kuba waliwo abafa ng'enguudo tezikoleddwa kuba ssente za gavumenti obeera mutemu atta abantu kuba ssente za gavumenti ozibbye amalwaliro teri ddagala kati gavumenti yaffe nejjudde batemu bassa abantu bangi ng'enguudo abantu bagwa ku accident malwaliro teri ddagala bonna beetaaga kwenenya okuva ku baminisita kuva ku ekitiibwa pulezidenti baminisita bamebe ba paalamenti enguzi gye mulidde mussa abantu bangi emisayi giyise mwetaaga kwenenya bassebo ne bannyabo mwizo gali ffe tukolanga kibi mwetaaga kwenenya ne mugulira abantu mu bululu ssente z'abaggwanga ne ziggwawo mwetaaga kwenenya bassebo ne bannyabo mbabuulira enjiri eno ffenna twayonoona buli omu ateekeddwa okwenenya naye gwe ampuliza Katonda akujjukidde enjiri ekukyalidde ojje olokoke ojje tuweereze bassebo ne bannyabo ate naawe Mukama agenda kuyamba mu buli mbeera gy'obaddemu oyinza okuba obadde mulwadde Katonda agenda kusindikira agenda okujjanjaba oba ssente zinaakuyamba oba school fees Katonda alina gwagenda okusindikira bassebo ne bannyabo oba mbeera ki oba oli mu kooti Katonda agenda kuteerawo agenda okukuyamba bassebo ne bannyabo ezo ssente ze weetaaga Mukama ataddewo omuntu
anaakuwoleza Mukama amaze omuteekawo bassebo ne bannyabo Katonda ajja gy'oli agenda kukuyamba agenda kukusindikira abantu bassebo bamalayika abagenda okujja nga bamalayika bakuyambe oba ntambula bakuyambe bassebo ne bannyabo temuvaawo nkomawo. Bassebo ne bannyabo nkomeewo ku bantu Katonda bagenda okuyamba enjiri yaffe temugiwulidde ate nkomeewo n'enjiri endala nkyali kukuyambibwa y'ensonga enkulu eyandeese n'ate nabiri mbadde nina okubayigiriza kubanga abantu baffe basobola okutegeera amazima ne balokolebwa. Naffe twakula tetumanyi mazima era twalinga mu bukyamu naye waliwo bye twategeera bingi ne tubireka ne bye twali tetujja ne tutandika okubirya nga batulimbye mu sitaani tolya kino tolya kiri naye kati ate tubiriira ddala tetuna kye twali tubadde bassebo ne bannyabo. Ndi mu kitabo kya Eseza essula ya 6 njogera ku ggwe ekirungi kye wakola oba oli kabaka oba oli minisita oba pulezidenti oba ani oba muntu wa bulijjo oba musumba bamuweereza kati oba olina ebintu ebirungi bingi by'okoze ng'ate obadde namwegendereza kubanga aliwo abantu ababadde nga bakola ebintu ebirungi naye nga si birungi nga bo balabanga ebirungi noga nti ate bw'obba ssente z'eggwanga ate noga nti ngenza okuyamba abantu. Ekyo si kye ŋŋamba naye ŋŋamba omuntu omwegendereza ng'akozesa ebyo by'alina n'abikozesa n'obwegendereza n'ayamba abantu nga bwe mbadde omusajja olw'ekyokulabirako n'ekyokulabirako ekyokubiri nga sinasoma kyawandiikibwa ye wano mu Buganda kabaka wa Buganda kubanga nze wenzaaliddwa wemmanyi ewaffe abalala simanyi nnyo naye nabo bayinza okuba bakola bulungi. Kabaka wa Buganda abantu abasinga bali ku ttaka lya Buganda naye tagoba bantu kati naye akola bulungi obwakabaka bwa Buganda bukola bulungi n'amanya abantu bantu bange naye nga tekate lya bwakabaka basobola okulikolako pulojekiti ez'enjawulo naye tebagobaako bantu ate nga gavumenti emanyi okugoba abantu ku ttaka ate neebuuza abantu temugoba abantu ku ttaka ate yo bweba n'ettaka ate yebagobako tena ne we batwala ate yali badde bateekerateekera ate netandika okugamba temugoba abantu ku ttaka ng'ate be babeera emabegawo okugoba abantu ku ttaka. Kaakati abo bo bakola bubi si benjogerako naye njogera ku muntu akoze obulungi nga yeegendereza gwe njogerako ti Katonda agenda musisinkana agenda kumuyamba. Eseza essula y'omukaaga. Awo ekiro ekyo kabaka n'atayinza kwebaka n'alagira okuleeta ekitabo ky'okujjukiza ky'ebigambo bya buli lunaku ne bisomerwa mu maaso ga kabaka. Ne basanga nga kyawandiikibwa nga Mulodokaayi yabuulira ebigambo bya Bugisaani ne Teresi, babiri ku balaawe ba kabaka abo abaakumanga oluggi abagezaako okukwata kabaka Akaswero. Kabaka n'ayogera kitiibwa kina bukulu ki Mulodokaayi bye yaweebwa olw'ekyo. Abaddu be ba kabaka abaamuweerezanga ne boogera nti tewali kintu kyaweereddwa. Waliwo omusajja yali mu Isirayiri Mulodokaayi baali mu nsi emu nga bali mu buwambe eyo ne babeera eyo mu nsi nga bali eyo naye n'abanga akuuma y'omu ku bakuuma ku nzigi era y'omu ku balabirira abakuuma. Kane wabaawo ababiri banne baayagala okukwata kabaka omutta. Omusajja ono n'ataasa kabaka n'amugamba bano bakutegekedde olukwe ne bakinoonyerezaako ne bakizuula ne bataasa kabaka ono n'abantu bali ne babatta. Mulodokaayi n'asigala ku mirimu gye bassebo ne bannyabo ti abantu ki kyenkuyigiriza wano bw'obanga okola ekintu ekirungi beera ku mulimu gwo. Abantu banyoomanya emirimu egya wansi banyoomanya emirimu gyabwe. Yasigalayo ku mulimu gwo ogw'okukuuma geeti naye ng'ate yayamba kabaka n'amutaasa nga talina nakyaweereddwa naye ng'akoze bulungi naye n'asigala ku mulimu gwe. Bwe yasigala ku mulimu gwe nga Katonda ajja mujjukira obudde bwe nga butuuse. Abantu abasinga ebiseera ebisinga baagala nnyo ebyakagwirawo ebyo by'okufunirawo. Bw'omugamba ogira okole omulimu gwa wansi ogwo tayinza gukola. Naye ono yakolanga ku luggi nga lwakuuma naye ng'akola omulimu gwe bulungi ate n'ataasa ne kabaka n'ategattana baali bagenda mulya mulukwe kubanga bayinza okuba naye baali baagala mwana bayinza omuwa ssente nga baagala okuba kabaka tugenda kukola bwetu ne bwetu tutogera. Abantu abamu balya mu bannaabwe enkwe ne babawa ssente baagala okutta abantu naye ono yagamba sijja kuva mu kabaka kumutta. N'ayogera ne bategeera ne bawandiika mu bitabo. Bayibuli egaaya ekitabo ekiwandikamu ebya buli lunaku. Manya buli lunaku waliwo ebiwandiikibwa mu ggulu bassebo ne bannyabo oba abakozi. Buli lunaku wabaawo mukama wo ng'akulaba engeri gy'okolamu naye nga mu mutima gwe alina by'awandiika. Oba waliwo abalina ebitabo abamu tebabirina naye emitima egyo giwandiika n'agamba n'atukolera kino n'akola nakiri n'akola nakiri. Gumira ku mulimu ogwo gw'okola bassebo ne bannyabo. Katonda ajja kukusasula kasita okola bulungi. Abantu tebaagala kukola bulungi nga bakolera bwereere tebakyagalira ddala. So nga ate oluvannyuma kisasula nnyo bassebo ne bannyabo. Ogenda okulaba omusajja ono yasasulwa nnyo n'okusinga abalala
kubanga yakola bulungi n'atalya mu kabaka lukwe ate ne kabaka n'abeera Katonda n'amulumba teyeebaka tekatonda nga anaakwanukula yalumba omuntu oyo Katonda agenda kuyingira mu muntu oyo gwe wakolera bassebo ne bannyabo gw'okoleredde gw'otaasizza gw'okoleredde gw'oyambye omuleredde abaana be okoze ebintu ebyenjawulo oba mu mirimu gye mu dduuka lye oba wa wonna w'omuyamba oba mu nnimiro ye Katonda yagenda omubuuza otulo omusajja ono yabula otulo bwe twamubula n'agamba baleete ebitabo kati omuntu bw'abula otulo atandika okufumiitiriza atandika okulowooza n'alowooza ebintu bingi bw'aba atambuza ebirowoozo bye ne bituuka ku ggwe wajja kuba atambuza ebirowoozo bye bassebo ne bannyabo akutuukeko nga ggwe Katonda gwagenda okutaasa gwampuliriza kyekyakulisa ku TV kyekyakubeezezzaawe ate abaddewo si lunaku si lulwe gwampuliriza waliwo Katonda gwagenda okutambuza ebirowoozo akutuukeko agambe nti ono okusinziira ku kino kye yakola oba Katonda ajjukira abantu akosa n'abantu ki kye tuba tumukolera ne babuuza kiki kye yaweebwa n'agamba talina kintu kimu kabaka n'addamu bw'ati olwokuna kabaka n'ayogera nti ani ali mu luggya kale Kamani yali atuuse mu luggya lw'ebweru olw'omu nnyumba ya kabaka okwogera ne kabaka okuwanika Molodekaayi ku kitiiriro kye yali amusimbidde abaddu ba kabaka ne bamugamba nti laba Kamani ayimiridde ku luggi kabaka n'ayogera nti ayingire ate wuliza bulungi bassebo ne bannyabo Kamani ate yali asaza amagezi ng'ategesewo n'ekitindiiro kwanattira ate Molodekaayi Katonda nga banaatera okutta nga banaatera okukola obulabe awo akutaasiza bassebo ne bannyabo azze okutaasa osanga embeera ebadde genda kutwala badde bakutwala mu kkomera togenda kuliyingira badde bakuwaayiriza Katonda agenda kutaasa akuleetera akutaasa mu linnya lya Mukama waffe Yesu embeera ebadde ekutwala olwajja okutaasa ono baali bamutegekedde ekitindiro omulabe we yennyini ate Katonda naye asobola omukozesa ategese ekitindiro ate ono ate kabaka abuuza ani atuuse mu luggya ate nga ye atuuse nga neri amaze n'okutegeka engeri gy'agenda okugamba kabaka alabe engeri gy'atta omusajja ono ebyo byonna yamaze dde obitegeka yabikola dda n'abyogerako n'abiteekateeka kabaka n'abuuza nti olwokutaano abaddu ba kabaka ne bamugamba nti yayimiridde kabaka n'ayogera nti ayingire Kamani n'ayingira kabaka n'amugamba nti omusajja kabaka gw'asanyukira okumusaamu ekitiibwa n'akolebwa ki Kamani n'ayogera mutima gwe nti ayi kabaka ani gwe yansanyukidde okusinga nze okukira nze Kamani n'agamba kabaka nti omusajja kabaka gw'asanyukira okumusaamu ekitiibwa balete ebyambalo bya kabaka kabaka byeyambala n'embalaasi kabaka gyebagala eri etikkirwa ku mutwe engule ey'obwakabaka gyebagala etikkirwako ku mutwe engule ey'obwakabaka Kamani n'agamba nti ate kubanga yali ku mwanjo n'agamba ate kabaka asinga kusanyukira ani naye nga tamanyi omulabe gw'afudde omulabe ate kabaka gwasinga okusanyukira oyo omulabe wo Katonda agenda bikyusa ebintu bimukyukire bassebo ne bannyabo ate gwe Katonda akusanyukira nnyo olw'ekyo ky'okoze agenda kussaako abakusanyukira abo b'okoleredde b'ofiiriridde b'osabidde b'osiibidde oluusi wadde tebakumanyi Katonda waakiri ajja kuleetayo omutwe ne mwana mujja bweru naye ng'ensonga emuleese kukuyamba kubanga olina kye wakola ekirungi bassebo ne bannyabo kye naze okukusabira gwampuliriza oba mwana school fees batozirina naye nga wayamba wali taatawo ne bw'aba ye yayamba abantu kubanga ne Dawudi ate taata Dawudi olaba waliwo gwe yakwatirwa ekisa nga kitaabwe ate yafa kuba yamuyamba kyemudenga ne bw'aba jjajjaawo bakitaabwe nga nekyakola ekirungi Katonda akuviiridde agenda kukuyamba bassebo ne bannyabo nange agenda kunyamba naawe akuyambe gwampuliriza mukyala gwe mwami gwe ngenda kukusabira essaala ofune obulokozi ofune obuyambi nga buva mu maanyi ga Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu gw'olimanya bw'olijja okwebaza wano onyolo olw'omunaana olw'omusanvu Kamani n'agamba kabaka nti olw'omwenda bawe ebyambalo n'embalaasi mu mukono mu bakungu ba kabaka abasinga ekitiibwa bambaze ebyo omusajja kabaka gw'asanyukira okumusaamu ekitiibwa era bamwambaze bamwebagaze ku mbalaasi ayite mu luguudo lw'ekibuga alangirwe mu maaso ge bw'atyo bw'anaakolebwa omuntu kabaka gw'asanyukira okusaamu ekitiibwa kabaka n'agamba Kamani nti yangu oddire ebyambalo n'embalaasi nga bw'oyogedde okolere eddala bw'otyo Molodekaayi Omuyudaaya atula ku mulyango gwa kabaka waleme okubaawo n'ekimu ekibulako ku byonna Kamani n'addira ebyambalo n'embalaasi n'abyambaza Molodekaayi namwebagaza okuyita mu luguudo lw'ekibuga n'alangira mu maaso ge nti bw'atyo bw'anaakolebwa omusajja kabaka gw'asanyukira okumusaamu ekitiibwa kanyongere okusoma olunyolo olulala wano era tuli mu Eseza 6
nyiba 13 Okamani n'abuulira Zerevasi mukazi we n'emikwano gye bonna byonna ebyamubaako abasajja be abagezi ne Zeverasi mukazi we ne bamugamba nti Morodokaayi gw'otanudde okugwa mu maaso ge kubanga wamuzadde y'Abayudaaya tojja kumusinga ne tolirema kugwa mu maaso ge. Katonda ng'ali naye bassebo ne bannyabo olw'ebirungi by'okoze. Oli ne bw'akugolokokerako tagenda kusobola nkulangirirako. Naze kulangirirako amaanyi ga Katonda. Naze kulangirirako ekisa kya Mukama waffe Yesu. Naze kulangirirako obulokozi bwa Katonda. Ti Katonda agenda kukuyamba n'abadde omulabe Katonda ataamukozese okutaasa okuyimusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Totya balabe beera n'okukkiriza enjiri gye nkubulira olwaleero. Kati Kamani ono yali omulabe yategeka ekitiiriro ate okutta omusajja ono jjogera ku mulabe. Agenda abuulira mukazi we amunnyonnyola n'abasajja be bagambye abagezi abamuwa pulaani. Tigwe omulabe gwe njogerako abeera ku sayidi y'omulabe. Mwe abategeka pulaani z'okutta abantu, z'okubba abantu, z'okuteekateeka be muteekateeka. Essaawa etuuse bibalemerere mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati ono yali n'abagezi be, kuba buli muntu akola ekintu aba n'abagezi be. Kati bw'abinnyonnyolamu mukazi we n'amugamba nti oyo gw'ogolokokeddeko tojja musobola. Waliwo angolokokerako nze nga tajja kunsobola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waliwo agolokokera ku bweza buno nga temujja kusobola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abagolokoka ku ggwanga lino temujja kusobola mu linnya lya Mukama waffe Yesu kubanga eggwanga agenda likozesa. Agolokokera oba ku TV eno kwe tubuulira tojja gisobola mu linnya lya Mukama waffe Yesu kuba Katonda ali naffe. Na buli anaagolokokera ku oyo omuntu akola ebirungi Katonda agambe tojja musobola. Kankusomere mu Eseza 5 olunyi lwa 14 owulya bulungi. Awo Zeverasi mukazi we emikwano gye bonna ne bamugamba nti basimbe ekitindiro obuwanvu bwakyo emikono 50 enkya oyogere eri kabaka okwanika Morodokaayi okwo. Kale olyoka oyingira eri kabaka eri embaga ng'osanyuka. Ekigambo ekyo ne kisanyusa Kamani n'asimba ekitindiro. Wulira mukazi we n'abagezi be baamuwa amagezi, be baamuyamba okukola ekitindiro kyagenda okugera kiki okuteekako Morodokaayi. Ate Sayimu bw'ajja n'abannyonnyola ate ne beefuula. Bw'obanga okola n'abantu nga mukola obulabe ku bantu nga mutesokola ku bantu obulabe, manya abantu b'okola nabo be bajja okwefuulira. Ono mukyala wenyini ali mu programu, yali mu pulaani etegeka. Ojja soma Eseza 5:14. Ne bategeka bonna ekitindiro nga be bamuwa n'amagezi alabe ng'atta Morodokaayi. Kaakati abo abakuwa amagezi ng'okola ebintu bajja kwefuulira. Bo banoonya kulya, banoonya njawulo, naye gwe bajja kuvaamu bakwefuulire. Kaakati ate be bamwefuulira wano ne bamugamba nti ogw'ogolokokeddeko tojja musobola. Kansomere ennyiriri zino 2 oziwule bulungi. Soma Eseza 5:14 ate nzire mu 6. Egamba nti awo Zeverasi mukazi we n'emikwano gye bonna ne bamugamba nti basimbe ekitindiro obuwanvu bwakyo emikono 50 enkya oyogere eri kabaka okwanika Morodokaayi okwo. Kale oyoko oyingira eri kabaka eri embaga osanyuke. Ebigambo ebyo ne bisanyusa Kamani n'asimba ekitindiro bamuwadde amagezi. Wulira ate bwe bitabuka olw'13 mu Sula y'omukaaga oli ebyaddirira. Okamani n'abuulira Zeverasi mukazi we bali abateesa n'emikwano gye bonna ebyamubaako. Abasajja abagezi ne Zeverasi mukazi we ne bamugamba nti Morodokaayi gw'otanudde okugwa mu maaso ge obanga omuzadde y'Abayudaaya tojja kumusinga ne tolima kugwa mu maaso ge. Bennyini abaamuwa pulaani n'enteekateeka ez'okulaba ng'akola okutegekera ono omusajja amutte. Ate bennyini be bamwefuulira bamugamba nti ogwesimemu tojja musobola. Be baleeta pulaani n'agikkiriza. Abantu bakusomera pulaani, bakola pulaani ez'obyobufuzi n'okola ebintu ebikyamu nga be bajja okwefuulira. Oba mu bizinensi ng'olina gw'ogenda okubba, oba gw'oyagala okubbako ettaka, oba gw'oyagala okutta oba okola obulabe. Abo bennyini be bakuwaayo Katonda baakozesa ne bakuvaamu ne bakugamba nti tojja musobola. Era ono mukyala we yamuvaamu n'abagezi ne bamugamba nti ogw'ogolokokeddeko tojja musobola. Kati naawe nkulangirirako eyakugolokokerako tajja kusobola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oba mulogo Katonda agenda mutwala misinde. Bayibuli egamba nti Katonda agenda batwala ng'ebisusunku. Malayika wa Mukama ng'abagoba. Mbalangirako malayika wa Katonda atandika obbagoba abatwala emisinde bafukeko ebisusunku, abatwala abafaafaganye, abalemese gwe akuyisewo kubanga olina ebirungi by'okoledde abantu. Oba oyambye baana, oba oyambye bazadde, oba oyambye banaku. Ofiisi yo gy'okolayo mu ggwe nkubuuza okola otya? Gwali mu gavumenti ali mu ofiisi. Abantu bwe bajja obayamba oba obajjako nguzi oba obabba bubbi bassebo ne bannyabo mu ddwaliro gw'okola otya? Bw'oba okola bibi ogenda bisasulwa. Naye njogera ku oyo akola ebirungi bassebo ne bannyabo.
Katonda yantumye nsabire buli muntu yenna akola ebirungi mu ggwanga Uganda ne mawanga amalala mu kkanisa ne wano ti Katonda agenda tandika kubasasula, agenda tandika kubajjukira, agenda tandika kubayamba ng'akozesa abantu bassebo ne bannyabo. Ndeeta ekitabo ekirala olabe Katonda abantu be yayamba ng'abajjukira olw'ebirungi. Naawe nkuzaamu amaanyi bemaliza nkusabire Saara, Katonda akuyamba ofune school fees, akuyamba ofune za rent, akuyamba ofune ennyumba ettaka w'osula, akuyambe bakuddize ebibyo ebyagenda, akuyambe mukyala wa mukomyewo, akuyambe omwami wa mukomyewo, akuyambe emirimu gyo gikuddire, akuyambe abo abakwesimbamu abajjewo mu maaso go goddewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ngende mu kitabo kya Samwiri essula ekyokubiri essula ya 9 nkulage nga Katonda n'ayamba abantu. Ni mu ssula ya 9 kitabo kya 2 Dawudi n'ayogera nti wakyali yasigaddeyo mu nnyumba ya Sawulo mukola ebyekisa bya Yonasaani. Awaliyo mu nnyumba ya Sawulo omuddu erinnya lye Ziba, ne bamuyita eri Dawudi. Kabaka n'amugamba nti gwe Ziba, n'ayogera nti omuddu wo wuuyo. Kabaka n'ayogera nti wakyali mu nnyumba ya Sawulo mukola ebyekisa kya Katonda. Ziba n'agamba nti wakyaliyo omwana wa Yonasaani eyalemala ebigere. Dawudi bw'atuuka mu bukulembeze n'ajjukira Yonasaani yali mutabani wa Sawulo eyamuyamba, ng'ate Sawulo yennyini yali ayagala kutta Dawudi. Mpuliza bulungi, Sawulo yali ayagala kutta Dawudi, naye ate mutabani wa Sawulo n'ataasa Dawudi. Kati Dawudi bw'atuuka mu bukulembeze n'ajjukira n'agamba nti Yonasaani yannyamba wadde taata we yali akakunzita, talinayo mwana. Ne bamugamba nti gyali oba mu nnyumba eya Sawulo, ng'ayogera ku nnyumba eyo era yali amuyigganya yennyini, naye ng'agamba nti wabaayo omuntu yenna olwa Yonasaani kye yakola ajja mukolera ebyekisa bya Katonda. Si nsonga taata waani kye yakola bajjajjaawo, naye ate omwana n'akuyamba oba jjajjaana kye yakola, ng'omwana n'obaako by'okolera abantu, abaana bo bagenda bayamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Eyo ensiga ennungi gye wasiga nga wagikola n'obulungi okutaasa abantu, n'otaasa abantu n'obalwanirira, Katonda agenda kuyamba bassebo ne bannyabo. Bw'alwanirira abantu ayogera amazima, olwaleero nkusabira Katonda akuyamba kusindikira bamalayika, akuyamba akuteekeko amaanyi ag'enjawulo nga buli muntu akwaŋŋanga takusobola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kubanga olwanirira abantu, kubanga ofiiririra abantu, kubanga weewaddeyo nga saddaaka mu kitongole ekyo okwolereza abantu, mu kkooti okuyimira ku lw'abantu, mu ofiisi gye baakuwa okuyimira ku lw'abantu. Katonda agenda kuyimira naawe mu kkanisa okwogera amazima. Katonda agenda kuyimira naawe bassebo ne bannyabo ku mulimu ogwo gw'okola mu maka ago mw'oli. Si nsonga badde bakuwalana, si nsonga badde bakulwanyisa, si nsonga baali bakoloze. Katonda akukyalira olwaleero, akusisinkana mu ngeri enjawulo. Ngenze mu maaso. Olunyiro olwokuna kabaka n'amugamba nti ali ludda wa? Ziba n'amugamba nti kabaka laba ali mu nnyumba ya Mikaali mutabani Amiyeri mu Lobedaali. Awo kabaka Dawudi n'atuma n'amujja mu nnyumba ya Mikaali mutabani wa Amiyeri mu Lodebaali. Mesofibesi mutabani wa Yonasaani mutabani wa Sawulo n'ajja eri Dawudi n'avuunama mu maaso ge ne yeeyanza Dawudi n'ayogera nti Mife Bosesi n'addamu nti laba omuddu wo. Dawudi n'amugamba nti totya, kubanga sireme kukukola bya kisa ku lwa Yonasaani kitaawo, era ndikuddiza ebyalo byonna ebya Sawulo jjajjaawo. Onoolyanga ku mmere ku mmeeza yange ennaku zonna. Omusajja ono yajjukira bassebo ne bannyabo, n'agambe wayinza okubaawo yakwerabira nga nakyo wakola. Katonda agenda muyingiramu amubuza emirembe, amubuza otulo ku lulwo bassebo ne bannyabo. Ekyo kye Saala gye nsaba. Waakiri malayika wa Katonda anabeera nga buli kiseera amuzuukusa, anaaba akwata ekkubo ddala, ajja muzingiza amukwasa ekkubo eridda gy'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Eyakwerabira gwe njogerako bassebo ne bannyabo, gwe walwanira, gwe wafiiririra, oba jjajjawo gwe yalwanirira oba kitaawo, abaalwana olutalo mu ggwanga lyo temwafiibwako, mbalangirako bassebo ne bannyabo. Katonda agenda kubaviirayo, kana agenda kubasisinkana mu ngeri y'enjawulo. Abo bennyini abaabalwanyisanga, abaabalemesanga okufuna ebyammwe, Katonda bagenda okutuukira bassebo ne bannyabo. Era Mulodokaayi Katonda yamusitula, ate Kamani ne bamusa ku kitindiiro. Waliwo Katonda bagenda okwettira okubajjawo, waliwo Katonda bagenda okutta bizinensi zaabwe abajje mu bizinensi ku lulwo gwe osobola okuyitawo, kubanga baakulwanyisa, baakulemesa, baayagala batwale ebibyo. Naye Katonda olwaleero avuddeyo, yantumye okusabira bannayuganda, yantumye okusabira ekkanisa, yantumye okusabira abantu bonna abakola obulungi. Nange nga bwe neesabira bye nkoze, Katonda nange annyambe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abaana bo tebagenda kuddamu kubonaabona, bazzukulu bo tebagenda kubonaabona, naawe togenda kuddamu kubonaabona. Katonda akuggulirawo oluggi, agenda kukyuka, kuba ye kabaka w'abakabaka. N'oli kabaka yasunguwala n'agamba Kamani akola atya bino, n'agamba bamuwe ku kitindiiro, n'abaana be 10 bonna ne babateeka ku kitindiiro. Abo baakuteeseza obubi enjogerako,
katonda agenda kubeefuulira, agenda kubakyukira kubanga alina kyayagala okukola. Ayagala okuyisawo omulimu gwe naye nga ate baguziyiza. Bw'oba obadde oziyiza omulimu guno, katonda agenda kukulwanyisa, ojja kukusimbula, ajja kukutta bw'onoba tuweeneenya bassebo ne bannyabo. Bw'olwanyisa omuntu yenna aweereza katonda, katonda ajja kukutta mulembe guno, ajja kukuzikiriza, ajja kukumalamu amaanyi. By'obadde okola agenda bizikiriza okuggyako nga weenenyezza. Bw'oba olina omuntu kye wamukola, genda mangu omwenenyeze, genda mangu omukyukire, kuba katonda avuddeyo afungizizza, agenda kulwana n'abalabe b'abantu abo bamuweereza, n'abalabe b'abantu abo bamussaamu ekitiibwa, n'abalabe b'abantu abo abayimira ku lw'abantu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bw'ayimiridde nkusabira amaanyi ga katonda gakwambale, ekitiibwa kya katonda kikwambale, entiisa ya katonda ekwambale, otambule nga bakutya, otambule nga bakuvunnamira. Bassebo ne bannyabo bajja kukyuka, abali mu famire yo bassebo ne bannyabo bagenda kukyukira, abali gy'ozaalibwa owa maama wo wa taata wo bagenda kukyukira, ku mulimu gy'okola, ku ssomero w'oli wonna, katonda agenda kubakyusa bassebo ne bannyabo, kubanga akulabye ng'olina ky'okoze mu ggwanga lino, akulabye ng'olina ky'okoze mu kkanisa, akulabye nga nabyo okoze ku lwa famire. Si nsonga badde tebakufaako, katonda aga nti wakyaliyo, ebyo ebirungi ebyakolebwa katonda tabyerabira. Ngenda mu maaso. Dawudi n'amugaa nti ojja kulyanga ku mmeeza yange, era n'ebyali ebyajjajjawo ngenda bikuddiza. Waliwo abantu abagenda okuddizibwa amataka gaabwe, waliwo abantu abagenda okuddizibwa emirimu gyabwe bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waliwo abantu abagenda okuddizibwa obugagga bwabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abagenda okuddizibwa ebifo byammwe mbasabira, abagenda okuddizibwa obufumbo bwammwe, abagenda okuddizibwa buli kyammwe kyonna katonda kye yabateekerateekera, katonda agenda kukisumulula. Sindika bamalayika abagenda okubisumulula. Tuba bamalayika ba katonda kubanga bwe bali okuweereza, nga baweereza mbatuma batambule banguyeeko okukola emirimu egikusumulula, bakuyengeeko okukola ku bantu abo, okusinkana abantu abo abalina okuyamba. Sinsonga banaava bweru, sinsonga banaava mu ggwanga lino, banaava Tanzania, banaava Japaani, mu Amerika, mu Russia. Katonda asobola okubajjayo naye nga abalese ku lulwo, n'agamba okusinziira kye wakolera abantu, katonda kakuyambe. Abantu ne bakyuka ne babeera ku lulwo, ne bali abeegatta n'omulabe wo nga bwe twalaba Kamani, nabo bennyini bajja kukyusa ebigambo. Bo bamugamba nti tojja kusobola musajja ogwogolokokeddeko, bassebo ne tebajja kusobola. Buli anaakugolokokerako ng'olwanirira abantu, nkusabira. Buli anaakugolokokerako ng'oli ku mazima, nkusabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli anaakugolokokerako mu famire eyo, ku mirimu egyo gy'okola, mu kitongole mw'oli bassebo ne bannya, kobeere mu gavumenti, buli anaakugolokokerako katoyimira ku mazima, katonda agenda kumira naawe, akuyambe, akusibe amaanyi, akunyweze, akusitule, kubanga alina omulimu gw'omukolera. Nazijjidde mu mafuta n'amaanyi agoggoba abantu mu ofiisi, abayiganya abantu, agoggoba abantu mu ofiisi, abatawaanya abantu, abafera abantu, ababba abantu, mbagoba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda abatwalaganye, abafa mufe batemukyuka temwenenya, abeenenya mwenenye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ababeera eyo musiraane musiraane, kubanga katonda ngambye mbagobe, ateekewo abo abamukolera, ateekewo abo abalina bye baakola, abayamba, abafaayo ku lw'abantu, abatambulira mu mazima, abo katonda bayagala. N'omulembe guno waliwo abantu bagenda okulokoka nga bava madiini, bakole emirimu egy'enjawulo, ababaddewo katonda abajjewo, kubanga katonda aleeta abantu kati abo bakola nga balina emitima. Nabadde obujulizi omusajja ne mmulaba ne mwewuunya, n'addira amatooke n'assa ku kikomera wabweru, abantu abayitawo ng'agajja mu nnimiro ye, ate agajja lugenda agatika ku mmotoka, n'ayingizaako agagenda aga nti anze mba neebase. Kakati abantu abayitawo munaku bamanyidde atolako n'atwalako akakota n'alyako, ng'osanga n'omulokole ng'akuŋŋaanyiza omusimbi naddala mu mulembe guno. Tayinza na kuyamba ku kkanisa yonna ndala yonna, alina ssente zino balina zirina zino, tebayinza kubaako kkanisa gye bayamba. Naye ate omuntu wa bulijjo n'akwata amatooke ge n'agassa wali gaalimisa ssente n'aga nti abanaku bayitaawo nga balyako. Tolaba oyo Bayibuli egamba nti ab'olubeere bali baaba oluvannyuma, n'aga nti abalenzi bagenda kusooka mu bwakabaka bwa Katonda n'ababbi. Oyo kati katonda amulaba wanjawulo nnyo, asinga n'omusumba eyeekumyeko omusimbi nga tasobola kuyamba kkanisa yonna ddala yonna, tasobola kuyamba muntu yenna. Oyo omusajja amusingira wala, oyo omusajja bw'alokoka mu ggulu agenda kusooka omusumba oyo, oyo omusumba bagenda mugobera bweru bassebo ne bannyabo. Gwampuliriza ng'olina omusimbi, mwabali mu gavumenti, mudde omusimbi gwa gavumenti, muyamba baki? Musirise nagwo, musula nagwo mu mayumba, nga ziri mu makonteyina, abantu bazimanyi. Musirise nazo muzikweka amayumba gamwe, ne mutwala abantu ne basiba kantuntunu, ne mutwala ne bafuuyira ku ssente, ne mubata ate ne muwa busente butono, ne bayingizeeyo nga ssente ziri bafuuyira nfuuyire, ne babatwala ne bababalira, mukuŋŋaanyiza omusimbi guli mu nnyumba, ne mwetwalira ebikoli mu bassebo ne bannyabo. Katonda agenda kubagoba, agenda kubafiisa ateekewo abalala, nyumba temuwulira,
batemwenenya batemulekaayo naye gwe nkusabira gwe Katonda gw'ayagala Katonda akuyambi agenda kunyweza ono omusajja amugaa nti ogenda kulya ku mmeeza yange Katonda agenda kusembeza ku mmeeza y'abakungu Katonda nawe agenda okuyisa buli omwaka wewuunye ne bamugaa nti byonna bigenda kuddizibwa ndagira amaanyi ga Katonda gatambule gasesinkana abo abaakwata ebintu by'abantu abaanyaga ebintu by'abantu abatwala emirimu gy'abantu bakyala b'abantu batuuke Katonda abalemese babizzeeyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'oyo yafuna ebintu ebitali makubo matuufu agambe nti bino kambizzeeyo bidize bannannyini by'abanoonyi Mukama ababeere bubi abanoonyese bannannyini byo mutandike okubizzayo bassebo ne bannyabo babyetaaga bannannyini byo noono omusajja amugaa nti ŋŋenda kukuddiza kuba yajjukira yamulwanirira abantu abasinga tebeerabira ababalwanirira bassebo ne bannyabo kanjogere wano kuwa ekitiibwa pulezidenti waffe abantu bonna bamulwanira n'abaganda yabeerabira tabalinako abasenza luti ng'ate baamukuuma ne bamusuza ne bamukola batya kati abasenza luti naye eri abantu abajjukira benjogerako oyo atajjukira muveeko bassebo ne bannyabo mwerabire musangule Katonda asangulewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu atekewo abo abasobola okuyimira okuyamba abantu kati betunoonya bassebo ne bannyabo maliza n'omusajja ali Dawudi bwe yakola obulungi Katonda yamusindikira kabaka mulamba n'amuzimbira ennyumba Uliya Samwiri ekyokubiri sula ya 5 nyirwa 11 Kiramu kabaka w'e Ttuulo n'atumira Dawudi kabaka n'emivule n'ababazi ne bazimbira amayinja ne bazimbira Dawudi ennyumba Dawudi n'ategeera nga Mukama amunywezezza okuba kabaka wa Isirayiri ng'agulumizza obwakabaka bwe ku bantu be Isirayiri Katonda ng'anaakukolamu omulimu ng'onoomukolera waliwo bagenda okusindikira bakuzimbira amaka ono baamuzimbira amaka ng'ate oyo akuzimbira ekyo ekitiibwa Mukama kyakuyitidde n'oyo kyamuteekamu bassebo ne gwaleeta waliwo atalina mukanga ogenda gafuna waliwo atalina school fees ogenda zifuna bassebo ne bannyabo atalina wosula ogenda kufunawo Katonda agenda kusindikira abantu kubanga ayagala kunyweza agenda kuteekako abantu abagenda okunyweza agenda kuteekako ebikozesebwa ebigenda okunyweza bassebo ne bannyabo ebyo bye weetaaga naffe bye twetaaga mu buweereza Mukama abireeta mu linnya lya Mukama waffe Yesu katusabe Katonda w'eggulu n'ensi nkwebaza ku lw'abasajja n'abakyala bawuliza enjiri eno oyo yenna yakola ekirungi kyonna oba muzadde we bajjajjaawe buli kirungi kye yakola nga yeerabirwa kati yessaawa y'okumujjukira Mukama wange Taata omwesigwa nsebe Katonda w'eggulu n'ensi tosussa nnaku 3 Mukama ntuma bamalayika abo basaggule abantu abo abanaabayamba tuma bamalayika abo balumba abantu abo abalina ebyabo babalemesa babakyukire Mukama benenye babikomyewo tuma bamalayika abo babulwe otulo babulwe emirembe mu linnya lya Mukama waffe mu nnaku 3 obereko gw'oyamba ajja okwebaza Mukama bankumire abampera omukisa